ono Arnold Luwama, ono Cordell Christian Bamutenda, ono Chloe Sarah Naiga Batata. Webali kutuukiriza mulungu ekirooto kye kye yali yaŋŋamba. Tuwendiba nvuddewo Conrad. Nsaba busabi okwatagane ne Honorable Sereko. Honorable webali kwagala buzeeyi. You are one of the few people are coming here saying this and that, but Honorable Sereko, you have been with us since day one. From the India heart surgery, when Naja Nenchima Kakadi nga Honorable agenda ku mutima. Nenka chimi wa mama wange Barbara. Webali jo, webali dada. Anyway, music. Asaba ne banyawo. Kankozesa eddakiika ntono nnyo n'omuddayo. Amanya nze Julius Dumba. Neddira Mbogo. Ndi muzzukulu wa Kayiira. Lwaki njogedde ntyo nti siri wafumbe. Naye Honorable Kato ffe gwe tuyita Kuubwa, Bwana Kuubwa yantwalanga omwana gwazaala. Nga mpita ebintu bibiri, bw'aba tampise bbulaaza agamba mwanange jangu. Ekigambo kye yasembayo, ebimu ku bye yasembayo okuŋŋamba mu kiro. Yaŋŋamba bbulaaza koleeza tuddeeka. Zaali mu ssaawa ng'emu kitundu, nga 6 kitundu. Twali tuva ku emwemu. Bigambo bingi ebyogeddwa naye njagala kwebaza notably abantu bano wammanga si bangi because Kuubwa ebasaawo yandiyagadde okubeebaza. Asooka Alhaji Supreme, ffe tukuyita Supreme. Abantu bano bengenda okwogerako bantu ba muzinzi mu bulamu bwa Honorable Kato. Abantu abasinga mubadde mundaba ne Kato buli wamu. Inze bw'ondaba omanya Honorable waali, bw'olaba Conrad omanya waali, tubadde tutambula basatu. Asooka ye Honorable Nsereko, owookubiri ye Honorable Munyagwa Mubaraka n'omukyala Kanso, omulala ye Mumbeja Maria Mundagire, Misa Kisemakula, Right Honorable Leader of Opposition Sebo, Honorable Thias Mpuuga, tukwebaza. Omanyi lwaki nkwebaza. Jeno Birungi taliwo wano akulira Semwai. Pastor Bujingo nkwebazaako ensusso naddala ku lunaku olusembye naye n'emabega ebyemabega obimanyi. Munzikirize ntwale akaddakiika kano abantu bano ba mugaso. Ambassador Tiperu Nusula simanyi oba agenze. Tubadde ne projects ezisukka mu 3 zonna zibadde zigenda kubeera realized this year. Tweyanziza Honorable Namuju bananga abudala Sengoba oli Braza, tweyanziza Sudaisi Nasa kansala ow'Emutundwe oba woli Sudaisi oli awo. Bajjo bananga abantu abasinga mbadde temumanyi Bajjo nti mukwano gwa Kato nnyo. Bajjo y'omu ku bakwano ba Kato. Kasuku sinakulabako olwaleero wa breaking down naye tugume nze nagoma. Bebe Cool, Robert Kasibanto wa Victoria, waliwo Stanley Ndawula owa Yaya, tuyina Fred ne babirye abo badde banga ba Luganda ne Kato simanyi oba we bali. Tulina Stabua owa Stana Medical Center, buli Kuubwa lwabadde afuna ataaka pressure nga ziri nga tugenda wa Stabua oyo atukoledde omulimu gw'amaanyi ne ku ssaawa yasembeyo abasawo abo nga bakulembera omusawo simujjukira linnya. Lemonade Hotel bwemuba we muli Health Club eyo tubeebaza, twebazeemu Musauna Extreme Saloon banange kale kankomaawo neya
wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biri w'ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu. Ekirungi kya biodigester tanks tozinuunamu, bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka. So biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde. So kale bakubye ku nnamba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere. Awo nga tuvuddeyo tulina banafu aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge. Genda ekasubi bw'otuuka ekasubi tokkirira nga agenda mu kikoni ekizimbe bakiyita Princess Complex. Batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti, masuuka, pilo, towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina. Kale agendawo obeere nga ate nabyo byefunira. Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga.